Dakiika 13 ezibulayo ziwere essaawa 5 ez'ekiro tukyali mu nteekateeka yaffe eno eya Nantamegwa era tugenda mu second round bibuuzo kubako emitala w'amayanja so abaana bano byonna babeera balina okubeera nga babibalansinga wano ewaka then nebweri w'eggwanga erya Uganda. Nkyali Roni Tamukedde Omar waali Sylvia Sabulina waali mu nsonga za mathematics oba okugatta obubonero obwera zi calculators zimwetoolodde mu buli ango wabula nga tugenda mu second round njagala bajjukizaako Jibu Phone Giants Masaka tusuubuza wamu n'okutunda amasimu mu kamu kamu then amasimu gennyini wamu ne kalonda w'amasimu mu bika byonna naddala agakozeseddwako jangu ofuna essimu wamu ne kalonda waazo miwendo egya wansi ddala chargers weeziri screen cards weeziri covers weeziri headsets n'ebirala. Jibu Phone Giants tusange ku Kasujja building mu kibuga Masaka ku Kampala Road ng'oyingira town. So okumanya ebisingawo bakubireko ku 070 963 9 kasenteekateeka eyo nayo mugyettanire embeere batambulire bulungi nnyo. So tukyagenda mu maaso n'enteekateeka yaffe y'olunaku olwaliro era nga amabaasa gatambule amabaasa bakulu mbaweereze gaagano wano badde baagala ssebo okugiraagira amabaasa gaffe gabulankanya naye kale so tukyalina Buyondo Vianney omwogezi wa Erikambiyo ne Liverpool, tulina Kasimante Junior omwogezi wa Vipers ne Arsenal, tulina Bikwaya John Kazeyi omwogezi w'essaza lya Gomba ne Arsenal, Osam Safad omwogezi wa Erikambiyo ne Manchester City. Kale jjukiza abantu amannya ne ttiimu z'owagira. Amanya Buyondo Vianney bagira Erikambiyo ne Liverpool. Erikambiyo ogiraba nnyo. Yalanze ekyamabali baffe ne nzija okulaba emipiira. Nojja okulaba emipiira egyo. Ani gw'osinga okutegeera mu Erikambiyo omwo? Kayemba Arnold yali ali Denmark akanga bazungu. Tumuyita software. Ekisooka emitala w'amayanja. Mpa ebyava mu final ya FA Cup mu kampeni ya 2022-2023. Kiganye. Ani alonda? Tewali. Mwerabidde Gundogan nga tamaniyo. So mani ste bakwa mani goals 2-1. Emukira goals za Gundogan ebbiri ezaali zifaanagana. Ndabula steady. So nga tukyagenda mu maaso n'enteekateeka yaffe eno eya Nantamegwa. Nyongera okubeera nga mbajjukizaako Ronnie Sport Center eri mmwe bannabyamizannyo yes abaagala okwambala munyirire ujoozi tuwuyina oli mu original players version ne version ez'enjawulo. Players version omujoozi okubeera kufaananira ddala ogw'omusambi nga bw'okulaba mu kisaawe gwayambala n'anekaanekana gwe muganda fawuliriza radio Wood radio y'omuntu wa bulijjo nga mwava. Busatu ya mukyala gwe bayita Igasiwi yateeke oli sport on. Ekiddako mpa kirabu y'eggwanga erya Bungereza ekyasembye okuzannya Europa League final. Chelsea FC. Nedda oli mugunjiya. West Ham United. Nedda Yankuswaba. Manchester United. Kamu Safari. Pade mwenye kuyambadde mubula ukambuzaawuzizza. Ati badde yomuzanga ndaba Sapule ate mpulira Faadi. Okay. Kale. Mani ya timu yasemba okuzanya final eza Europa League yali 2-2 mu gumu.
ekidirira ekisembayo mpa amanya g'omutendesi w'eggwanga erya Senegal. Aliou Cisse. Busatu. Ekisembayo omusambi Lamine Yamal kampeni wadde yali yeetimba omujoozi n'abameka ku Barcelona. 27. Busatu. Yes, so gwe givuddemu n'omulala naye ajja atandikira awo. Okyali ku radio nno eddakiika zo ziri 55 ezakayita ku ssaawa 4 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. tukyali mu nteekateeka eno eya Nantamegwa nga bwegenda maaso n'okubeera ng'ate etambula. Bannaffe abo aba Mabusoto Parties bali mu Nakayiba bagamba nti tawo osobola okubeera ng'ate weefunira osobola okubeera ng'ate weefunira spare ow'emmotoka ennene n'entono, ensonga zonna osobola okubeera ng'ate ozitambuliza ddala bulungi. Gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo njaga okutegeezakoko nti ojja kubeera nga tomufuna ate ku bbeeyi eya wansi. Osobola okubeera nga tobayitako wamma gwe neweefunira spare ow'emmotoka ennene n'entono fuso magulu 10 byonna ojja kubeera ng'ate obifunira ddala malidadi saana. Gwe wenna omulungi awuliriza osobola okubeera nga tobakubirako ku noti 7 noti 1 54 750 noti 7 noti 1 54 750 n'omugamba nti ensonga zonna asobola okubeera ng'ate azitambuliza ddala malidadi saana. Gwe wenna awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio buddu bye bannaffe aba Mabusoto Parties wali mu Nakayiba etayo ensonga zitambuze bulungi. Omukulu amannya John Bikwaya Kazeyi. Ekibuzo ekisooka mpa amannya ga interim coach ow'eggwanga erya Bungereza oba omutendesi ow'ekiseera ow'eggwanga erya Bungereza, mpa amannya ge. Andrew Front. Olimbye Omwami we bamuyita Lee Casley. Weebale nnyo, weebalire ddala Mukisa Fahad. Ekibuzo ekyokubiri njagala ombulire Liverpool erina ebikopo ebya League Cup bimeka omugatte? 13. Gende n'omwafuzi bagambolazi bannange. Naye kubuulire ngwira ekintu kimu Kazeyi tonjiya ng'otandika okutta ebintu bwebityo. Ndabulamugize esaawa mpa anseja. Liverpool erina ebikopo ebya League Cup bimeka omugatte? 13. Musanvu. Namuganye ebyanti oli jangu gwe namuganye Olina ebikopo musanvu. biri 10. Ekibuzo ekiddako ani yetimba omujoozi namba 6 ku ttiimu ya Real Madrid? Ani yetimba omujoozi namba 6 ku ttiimu ya Real Madrid? Luka Modric. Alowulira ng'omumanyi. Kyokka Kazeyi nedda Modric ogumpadde si yeye. Toni Kroos. Olina kukibuuka Njamuwe kubira ekiro. Edwado Kamavinga yetima omujoozi ogwo. Toni Kroos ku ttiimu ya Madrid nga yanyuka dda akapiira Ssebugumpa. Ali eyali mu biseera bye eby'eddembe, alina famire n'abakyala be. Kojja tugende, njagala mpe eyakwata ekifo ekyali ekyokubiri mu French Open eza 2024 mu basajja. Lando Norris. Jangu
Biono Biani, Carlos Alcaraz. Yangu. Alex Zverev. Svante Junior. Alexander Zverev. Si Alex Zverev. Ekibuzo ekisembayo. Njagala ompe ebyava mu finals eza League Cup season 2022-2023. Kazei. Liverpool yawangula bilioni. Kazei. Kasitwa banga wali yawo adisomanya. Manchester United yakuba Newcastle 3-1. Yangu. Manchester United yakuba Newcastle 2-0. 2-0 amanyi. Svante Junior mu mwaka hone. Ebibuzo biweddeyo Kazei. Omulala naye ajje speed. Hadi. Beba asaayo. Ate nkuyise mu bwangu. Tulabe ebiddako. Fadi abantu bajjukiza amannya go ne kilabu z'owagira. Amanya mu Safari omuwagizi wa Erikambi okutali musango. Era tolina musango gw'owozizza munna. Bagenda okugiwagira musango. Tolina wadde musango gw'obukusse. Addage mukama. Ekisooka okuvaako emitala w'amayanja. Abaana b'Erikambi byonna bonna bakuwuliriza. Tobaswaza. Mpa omuwendo gw'obubonero. Manchester City bwe yakuŋŋaanya Sony wadde mu liigi y'eggwanga erya Bungereza. Obubonero 3. Kiddako. Mpa omuwendo gw'ebikopo ebya FA Cup Arsenal byerina. n'ebikopo 17. N'eddafaali. Arsenal n'ebikopo 12 bya FA Cup. Kamu. Svante Junior. Fadi. Esebo. Mumpakeesa Formula 1 2023. Twagenda okunsika omwaka ogwo mu standings. Lewis Hamilton yali mu kifo kya kumeka. Yali mu kifo kya 3. Busatu. Mumpakeesa Nations Cup Esebo. wa 2023. Ani yali head coach w'eggwanga erya Cameroon? Kikuyinza. Mwenna mwerabidde Rastafarian coach Ligobert Song. Ekisembayo Esebo. omusambi y'owa Cancelo mpaka kirabu gyasambiramu omupiira. Azanyira mu klabu ya El Ahly. Wangi? Azanyira mu klabu ya El Ahly. Kikyamu. Azanyira El Hilal. Kamu. Svante Junior. Oli ku radio budde omuntu obulijjo n'asemba yajje afune ebibiri liti basaayo. Amannya bagabajjukize. Amanya ka Svante Junior. Kasivante Junior. Esebo. Ovudde wa Kitenga n'enzaalibwa lwamagwa koki. Esebo. Oo. Sikuyinaako ttabbu. Abe koki omanyi tubaagala nnyo muli banneiba b'essaza erya Buddo. Ekisooka Esebo. njagala ompa amannya g'omutensi wa ttiimu y'eggwanga ya Democratic Republic of Congo ey'omupiira. Sebastian Desabre. We. Ani ye ttiimu omujozi namba 20 ku ttiimu ya Barcelona? Daniel Olmo. We. Ekibuuzo ekyokusatu. Swansea City eva mu ggwanga ki? Bungereza. Tetenkanyizza. Mugwanga ya Wales. Eva mu ggwanga erya Wales. Sikwa John. Bikwaya John. Niwe bakimanyi nti nno Saalongo omusinga kati omutwala era alina kuyita kabaka. Ekibuuzo ekiddako.
njagala ompe points omuvuzi ow'ommotoka obutono owa Formula 1 zalina sizoni eno akulembedde. Ena points 1,886 nga ne sizoni tayinza ziweza zempadde. Ena points 3 ebyo nabiganya oli byeyabaddemu muwe yanzanyo se naye nabiganye. Ekibuzo ekiddako oba ekisembayo njagala ompe ebikopo ebya Europa League oba UEFA Cup Manchester byeyina bimeka Manchester ekikopo kya Europa League bakuwe yanzanyo se okyali ku radio buddu radio ey'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwera nga ate mugyekuumiddeko mwebale kwera nga ate amuwuliriza tukyali mu nteekateeka ya Nantamegwa 2024 era ng'olunaku olwaleero tukomekereza rawundi esooka wegenze maaso n'okubeera nga ate ekomekerezeddwa. Agamba ki omwami Reuben owali kwinginya Reuben Phone Repair and Accessories mugendo ogamba otya? Angambye nti essaawa yonna ajja on board ensonga zonna atugende maaso n'okubeera nga ate tuzikwasaganyiza ddala bulungi. Bannaffe abakyebe General Enterprises bano nno bateeka omusimbi mu Nantamegwa 2024 bakuleetedde ebbomba emanyikiddwa nga Kyebe knapsack sprayer. Eno n'ebbomba esinga naddala esinga okubeera ennungi katale era nga ngumu tezitowa ate ngeri mu colors eza bbulu ewandiikiddwako ekigambo Kyebe. Kale nno omulimu gyefunire mu kaseera kano osobola okubeera nga togifuna. Tugamba nti ekoleddwa mwana waffe enzaalo y'eggwanga lya Uganda. Twakuleetedde eddagala lya Widap era nga lipaakingiddwa mu bipimo ebya half litre litre ennamba and litres 20. Eddagala lino nalyo alikoleddwa mwana waffe Munnayuganda so lyefuna obulamu osobola okubeera nga tobutambuza bulungi ku noti 77424946 ojja kubeera nga tolifuna. God's Care Driving School bagamba nti basangibwa mu kibuga eky'e Masaka era nga bakuleetedde promotion emanyikiddwa nga Drive Smart ate nga bakusalidde ku bisale ebyogenda okubeera nga tosasula ebya school fees $25 ku 1,000 byogenda okubeera nga tokola. Tugamba nti bakuyambako gwe ayagala okuyiga emmotoka ennene n'entono, bakuyambako okufuna driving permit, bakuyambako okwongeza class driving permit yo, bakuyambako okukola renew oba okugiza obujja driving permit yo eyabula, bakuyambako okuyigiriza obunene bw'oku nguudo n'okuvugira mu kibuga kossa n'ebintu ebirala bingi. Ku noti 7 noti 7954 noti 7 noti 7954 ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuza bulungi. Then ne bannaffe ekigimusa ekyo ekya green crop fertilizer kyogenda okubeera nga toteeka mu nnimiro wamma ofune value for money. Kitta obuwuka bwonna n'ebirwadde biri mu nnimiro, kifuula ennimiro eya green mu mbeera yonna nga bwegenda maaso n'okubeera nga teetambula. Ogenda kubeera nga tokiteeka ku mmwanyi, ennyaanya, emboga, ennaanansi, ebijanjaalo, ebitooke, kasooli, ebirime byonna era ng'ogenda kubeera nga tokuba ku ssimu noti 7 noti 6 52 89 10 y'essimu gy'ogenda okubeera nga toofuna. Oba ogenda mu maduuka gonna agakuli okumpi agatunda eby'ebyobulimi mu ggwanga eryaffe ya Uganda, ensonga zonna n'osobola okubeera nga ate ozitambuza bulungi. Tugenda wa Sabrina ate tulabe embeera nga bw'etambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddo. Nnyo neeyanzeege naye nga waliwo omukulu eyasindise obubaka n'agamba abaana abo banyiiza nnyo nga bagudde ekibuuzo kya rediyo. Omukulu gwe bayita Moze Ozil weewale kubeera nga ati owuliriza n'omukulu Beeka naye nkubuuzaako nnyo. Oli ku mpewo za 98.8 ya Radio Buddo, radio omuntu owa bulijjo. Nantamegwa w'ebyemizannyo 2024 olunaku olwaliro wetukomekereza omwetooloolo ogusooka. Era ng'olunaku lwe mu studio situbaddemu ne mwana mulenzi gwe bayita Buyondo Vianney omuwagizi wa El Cambio ne club ya Liverpool, kossa omukulu gwe bayita Bikwaya John Kazei omuwagizi wa club ya Arsenal n'essaza erya Gomba, kossa omukulu oyo gwe bayita Mukisa Fadye owa El Cambio Academy ne club ya Manchester City, kossa Kasibante Junior omuwagizi wa club ya Vipers ne club ya Arsenal. Olunaku olwaleero entandise ne mwana mulenzi gwe bayita Mukisa Fadye omuwagizi wa El Cambio ne club ya Manchester City.
ekibuuzo ekyawa omwapo ku sayidi ye gyagaanye wetwadde mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya uganda yafunye obubonero busatu kitegeeza yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu bw'atyo n'ebyokulonda n'agamba nti nze sigenda kubeera nga nnonda wetwagenze mu international sports yafunyewo obubonero 6 kitegeeza yazzeemu ebibuuzo byabadde 2 bw'atyo yalonzeyoko n'ebibuuzo 2 ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 8 wenkutte obubonero 8 n'engattako obubonero 3 bwe yafunye mu local sports ewamu omugatte afunye obubonero 11 omukulu gwe bayita bikwaya John Kazei omwaguzi wa club ya Arsenal n'essaza erya Gomba ekibuuzo ekyawa omwapo ku sayidi ye bambi naye kyagaanye wetwabadde mu local sports yafunyewo obubonero 3 kitegeeza yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu era nga bw'atyo yalonzeyoko n'ekibuuzo kimu kitegeeza nti ewamu omugatte mu local sports n'afuna obubonero 4 wetwagenze mu international sports ebibuuzo byagaanye n'agamba owaayo nze sigenda kubyeteekera era bw'atyo yalonzeyoko ekibuuzo kimu wengassa akabonero ako akamu ke yafunye mu international sports n'engattako n'obubonero 4 bwe yafunye mu local sports ewamu omugatte afunye obubonero 5 mwana mulenzi gwe bayita Kasibante Junior omwagizi wa Vipers ne club ya Arsenal ekibuuzo ekyawa omwapu naye kyamulemeredde wetwabadde mu local sports yafunye obubonero 6 kitegeeza nti yazzeemu ebibuuzo byabadde 2 n'alondayoko n'ebibuuzo 2 ewamu omugatte n'afuna obubonero 8 wetwagenze mu international sports yazzeemu ebibuuzo byabadde 4 n'afuna obubonero 12 yalonzeyo n'ebibuuzo 3 ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 15 wenkutte obubonero 15 n'engattako obubonero 8 ewamu omugatte bwe bubonero 23 mwana mulenzi gwe bayita Buyondo Vianney omwagizi wa El Cambio ne club ya Liverpool ekibuuzo ekyawa omwapu naye ku sayidi ye kyagaanye wetwadde mu local sports yazzeemu ebibuuzo 3 n'afuna obubonero 9 yalonzeeyoko n'ebibuuzo 5 ewamu omugatte mu local sports n'afuna obubonero 14 wetwagenze mu international sports n'addamu ebibuuzo 3 era n'afuna obubonero 9 n'alondayo ekibuuzo kimu naweze ewamu omugatte gwa bubonero 10 wenkutte obubonero 10 n'engattako obubonero 14 ewamu omugatte bwe bubonero 24 abayiseewo ogenda ku mutendera oguddako ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Kasibante Junior omwagizi wa Vipers ne club ya Arsenal akutte ekifo kyakubiri olunaku olwaleero n'obubonero 23 kosa Buyondo Vianney omwagizi wa El Cambio ne club ya Liverpool yakulembedde n'obubonero 24 kale okyali ku radio buddu radio ey'omuntu wa bulijjo by the way yasina omubazi wali ku Robert Street naye kwali yanga yasina omubazi quality furniture osobola okubeera nga toyitawo ne weefunira buli kibajje kye weetaaga okuteeka mu nnyumba yo wamu obulamu n'obutambuliza ddala bulungi ate ng'ayigiriza n'okubajja sangwa opposite ne hotel next gy'ogenda okubeera nga tomusanga ku noti 75 4 18 95 yitayo osobola okubeera ng'ate omufuna yasiini omubazi omuto wakuba nti kati yakula takyali muto bani abavuddemu omukulu ovuddemu oyiseewo viiri avuddemu ani avuddemu temwemanyi nze kati kamboogere ssebo bemanyi abavudde mu bikwaya John Kazei ne Mukisa Faadi ne bootaboogera bemanyi wamanyi ababoogere Kazei bigaaniddewa ngenda kwongera okunoonyereza neera Saalongo omusinze Saalongo y'omusinze nade sigoberera Saalongo njadde njagala ate neyagaliza nzekka ntumirako mukama wange Nyanzi Jofule Nyanzi Garage bagambe tubatumiddeko nnyo esebo nentumirako ne mukyala wange Nakasaga Morieri otyo nentumirako ne bakasitoma bange stage za bodaboda zonna mu Masaka bamanyi nti bawagira bikwaya John Kazei bonna tebagwamu ssuubi omwaka ogujja bajja kuwulira era kuba guno gwe mulundi gwange gubadde gusoose okwetaba mu Nantamego neneebaza ne radio buddo tuwa akakisa kano ng'abavubuka netusobola okubeera nga twetaba mu mpaka zino kale tuyanze ani omulala Mukisa Faadi wagambye ate toli Faadi ate wagambye alyange kale bigaaniddewa
bigaanidde mu local sports abadde akyanta wanyu ne ka research abo abadde sirisaakinze bulungi era gwe mulundi gwange ogusoose okuggyako mu Nantameggwa next time better koddeyo banaakuli omwaka ogujja bajja kumpulira tumira ku bantu ntumirako mukwano gwange Muliira Joshua osinzidde awo mu Kimanya naye ng'okolera awo ku Robert Street kumpi ne Hotel Next nentumirako bro wange Junior osinzidde Japan Tokyo ompuliriza oli musajja w'amaanyi nentumirako bro wange ali awo ku university asoma bamuyita Mwase John kimanyi Mwase John ompuliriza nentumirako mukwano gwange Muwanguzi Brian manyi nawe owuliriza oli mu New Kumbu awo kumpi ne Solo Heights nentumirako ne maama wange Nakato Linda asinzidde awo Lukaya naye kimanyi awuliriza kale abavuddemu omwaka ogujja tubalinze abayiseewo mwongere okubeera nga temukola ku research Nantameggwa ku lunaku lw'Emmande addamu okubeera nga atojjira tugenda mu rawundi ey'okubiri